Terevu okyali ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV bigenda bitya? Ndowooza okyali bulungi, oyinza okuba okyali bulungi, embeera bw'etyo. Ndowooza ennaku zino tuvudde ku mulamwa gw'okukola bintu bye twagamanga nti ebigambo bibe bitono, ebikolwa bibe bingi nga bye bisinga. Wadde batukubiriza sabbiiti eno mbadde mukko ne munnaffe bwe twayogera ku nsonga y'abakulembeze b'ennono. Kyamukisa mulungi era mbeebaza nti baawuliriza. Olunaku lwa Jonah Dekono omuwandiisi wa Katikkiro n'aŋŋamba nti weebale nnyo weebalire ddala. Omulanga tugukubye naye abantu tebawulira. So nja basaba nnyo nti muddeemukko ensa, weekubiriza omanye nti nina okukola ekintu kino na kino. Pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga amakya amalungi agaleero tugenda kubeera ne Hajati mukwano gwange wano, tusooke tulabe embeera. Olwaleero ebimu ku bibuuzo bye twebuuza, lwaki oluwummula ate kati luteeka bazadde, luteeka buli omu ku bunkenke? Si taata, si maama, si ssenga, si jjajja, si muntu omutunuulizi. Buli omu abeera ku bunkenke ng'abaana bagenda okuwummula. Ensonga zonna tugenda zitunuulira tulabe biki ebyandikoleddwa, enkuza y'omwana yandibadde etya, tulina ebifo mwe bandigunjulidde abaana tubijumbidde oba tuwoza simanyi balirabirayo. Tugenda bitunuulira tulabe. Kakyama bangi naye agenda kumbuulira oba ddala ye Kakyama. Hajati Zaituni Kakyama mulina mu studios era tugenda kubeera ffenna tulabe embeera. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okukulaba. Kale sebo. Muli mutya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Era bw'ogamba alhamdulillah manya nti kisingawo tekiriyo. Teri kisinga. Bali batya? Mwetuli sebo. Tusanyusa obbalaba naffe. Tubeereyo ffeno, tubeere no mu kirasa gye tulabire embeera oba eyo kiri kitya. Muli mutya eyo? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bitambula. Amina. Amina. Saba ombulize kwa kulaba makya ga leero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi w'omukeeze tusanyuse nnyo okulaba. Tusaba Allah akuwe obulungi obuli mu lunaku lw'olwaleero, akutaase obubi obululimu. Amina. Obawadde n'edduwa ennungi. Amina. Alhamdulillah. Ndoza buli muzadde kati naddala omukyala, manya bakyala mukola ekintu kya ttendo nnyo okulaba nga mufuula abaana kye bali. Kuba nange neenyumiriza mu maama. Bamuzeeyi abasajja bakkiriza nti bo ebyabwe bibeera at least 20%, 80 ngikwata n'enjiwa maama. Lwaki? Obudde okumanya mulina bye musensinga n'ogamba nonno kati olubuto lumuluma, nonno kati ayuka musujja tagenda nga talina kyakulya ku ssomero. Otyo ebyo byonna byammwe. Kuba ate kati bwe tugamba nti ate ffe tuba tunoonya ssente, ate nazo mwatuyiikiriza. Mpozzi bataata balina ekintu ekikulu ekibuusibwa amaaso. Kiriwa? Be balonda bamaama. Era gwe buli lw'owaana maama taata afuna automatically kuba aba yalonda maama omukiri omulungi. Era bw'aba yalonda maama omubi amazima gennyini togenda kumuwaana. Asitagwa okyogedde. Bwekiri. Era simanyi bataata abali eyo sente ne banaazinoonya batya ne balonda bamaama abafu, sente zigenda bafa. Bw'oba watomereka ne bonaanoonya omudidi gw'ensimbi. Kwe tulaba bamaama bwe begatta ne abaana baabwe ne batta bataata oba ne babba emaali. Taata kulonda maama mubi. Ye yalonda yatomera butomezi. Yakola bukozi, teyafaayo. Kituufu. Embeera bwetyo bweri. Hajati muli mutya? Alhamdulillah. Katale mwegamba ki? Katale mwa junior school. Essomero erikuta katikati. Oli bw'atayogera Katale mwa junior school ayinza okubanga ababibye. Bwe tugamba nti ababibye omanye amazima gaba mazima. Abantu bagenda bagamba nti yalabika akuuta bukuusi kadingidi. Naye tugatambule gonna. Gwe tambula. Tugatambule gonna kuba nze ngatambudde. Naddala agaffe aga umma. Gatambule gonna. Bw'obaawo erisinga katalema olwaleero enkya liyinza okuba nga teriyiseewo nnyo oba nga liddiridde. Kye tusaba Allah aleme kukireeta.
naye kati wetwogerera lyerikutte akati. Embeera bwetyo bweri. Olwaleero nayagadde nnyo nkuyite Amen. engeri gy'oli nti oli kansala. Sizoni eno tulina obuzibu bumu. Abazadde twagala nnyo bawulirize era bajjumbire nnyo omulanga gwe ebifo bye mutegekeramu okugunjula abaana baabwe, amagunjuliro nga gano. Lwaki kirabika obuvunaanyizibwa bugendedde ddala. Olwaleero twagadde twebuuze lwaki oluwummula ajja tikaakyama luteeka abazadde ku bunkenke ate nga edda nazzikuno twawummulanga batwesunga. Bano baana bawummula ddi, abaana bawummula ddi, kuba amanyi ogenda mukolera ku mirimu, amanyi nti olina kyogenda okuyambako oba ogendeko mu kyalo, amanyiimu ebirungi ebikola ki era nga waliwo obusaasizi. Jeti leero kiki? Auzubillahi minashaitanir rajim. Allah yatusembereza okugezesebwa. Ate Allah yatusuubiza nti agenda tugezesa n'ebyo bye tusinga okwagala. Bye tusinga okwagala. Sente, emaali, abaana, abaami, mugenda okugezesebwa n'abakyala. Ako tulidde ne tukola ki? Ne tukoogera. Naye lwaki olwaleero abazadde tebakyesunga baana? Buli kimu oli bw'abanga Allah akimuwadde kiri mu mugotteko. Kafunda. Ate abaana siraamu eri mu buli kimu kati. Nti oli ne bw'aba ali muyenga olw'okuba nti buli kaseera tuba tukuubagana baana ne taata n'omukozi, wateekwa okubeerawo embeera ey'okusoomoozebwa nti omwana bw'obanga for example awoggana bo balina okuwogganamu. Olina omwana alina okuba kukerere ne baseka bo nsiba nkyogera baseka n'obugere ne babuwanika kuba lyessanyu lye ssanyu lya muzadde mwana kuseka. Bw'oyagala kulaba masengejje bo bakola ki? Bo bali mu nseko zaabwe. Kati olaba bo bagamba bange temumpoganira bo nga bagamba maami ne daddy nabo bakomawo batumalako emirembe. Kati olw'okuba mbeera eno tuli mu bufunda batono nnyo abalina space emala abaana batono n'abali emuyenga wadde bazimbye kalina era obukuubagano mwebuli. Kati olw'obufunda obwo twesanze nga tetukyasobola kuwangaala nga ffenna twesiimagana. Edda nga bw'okaleese bwe mwawogananga nga bagamba mugende mu lusuku mukkirire mangu mu nnimiro. Ne mukkirira mu nnimiro gye musanga ndiiza ayengedde, gye musanga ne mukuba ku ffene bikajjo bikuze. Owulirawo ne mugenda mu lusuku ne mukomawo nga mwenna muli basanyufu. Kiraba. Naye kati ekyo nga bwe tukyogedde nga kye kisooka nti abantu tuli wafunda. Ekyokubiri ebyo byonna byekwasa nno ku maali. Nti olw'okuba ofunye akakasulo katono. Ekyokubiri essente tezasembeddeyo nnyo. Essente zisembeddeyo nnyo okuva we tuli. Si nti zibuze. Zo gye ziri. Naye zasembeddeyo. Allah yatugezesezza nti okumanya zasembedde twesanze nga taata ne maama balina ozigo. Mirisinde. Balina okola ki? Nti owange Haji tayiza Haji ati akole ki? Osanga tunaafunayo. Kati olw'okuba twesanze nga tulina ozinoonya abaana bano ne basigala mu mbeera bambi nga eri awo ya masaŋŋanzira. Bali mu bbanga. Taata akomawo kiro, maama akomawo akooye nnyo. Bali mu mbeera tetwagala kutunuulya bantu bali mu mbeera ya bwetaavu batalina. Tuli mu bantu nga balinawo okwo. Ayinawo okwo. Eyandibadde aga nti kankole bwe nti. Naye okubeerawo okwabwe okwo nti balina bali mu kunoonya ssente misana na kiro. Kyalo basanga kuloole Kaleerwe Bwayise Makindye Nakasero sawa. Obutale bw'omubuulo. Nze munne nali manyi nti abakyala bakola mu butale bw'omubuulo bakola olunaku lumu. Ani akugambye? Nkitegedde ennaku zino nti bagoba obutale. Allahu akbar. Ku Mande bwabeere tekali n'akagoba bayita babiri ne kagende Bwayise n'agende Kawempe n'agende Gayaza. Allahu akbar. N'obasanga Mubende Luweero Lujjawa. Butale bwa mubuulo. Kaakati ekitono ennyo kyayinza okukolera abeera ne bebi ono atannaba kusuumukamu omuto oyo gw'atambula naye buli asumukawo mu myaka 4-5 genda ogobegane n'ensi ng'amulekera mukozi oba ng'asuula mu kisulo.
myaka 3 nga akanyugayo mu kisulo abaana bagenze awo mu masomero ennaku eri awo bokisa ey'amaanyi ennaku eri awo kati abaana bagenda okukula nga tebakyatwetaaga nnyo talina nnyo laavu oba feelings za muzadde laavu teriiwo ekitiibwa tekiriiwo okuwuliriza tekuliiwo kati byebiri by'owulira nti bakomyewo kwegamba naawe wennyini wekkanya bakomyewo muntu alabye balya emmere bagirya omwana bukati nze wange ninayo abaana 8 bwe bawummula mu nnyumba fridge tegenda kubeera mu kantu sukaali bwe bawamugula tagenda kubaawo oba oli mugezi ng'obigula mu bungi ne bibeerawo otunuulira akasawo bokisa nga kadduka emisi kakkirira kalinga akali ku lusozi kololo kalinga kalimu ekituliro nti sukaali ayitamu akeewansi kati tugambye nti essente tutayizantayiza bagenda kujja bakuba ekituli mu busawo omutima gutandika okukuba nga gukubira abaana bo ate beweezaalira abaana kati awo tuveewo bwe bulungi waliwo abaana olw'okuba nti tebakyayina babagambako bababuulirira babagayidinga wano nga bakula kati bakomawo nabo bazenoonyeze omwana ng'alina okwefaako wamuteeka mu kisulo omuwa emitwalo 2 namala emyezi tolinyeeyo vidi togenda banne balina buli kimu amasimu bageetaaga buli kimu bakyetaaga abaana olwokuba tebaliko guidance buli kimu bakyagala atunulira ekintu wadde tekiri myaka gye naye ng'akyagala essimu ayagala eringo ekibatu munene bweti tamanyi nti airtime ne bundles zigulwa ssente yayisaako kagalo ne bitambula kati bakomawo bazenoonyeza batya bazinoonyaawa mulina emirimu gye mutegekawo abaana bakole ate wegiri bakomawo nga nabo banoonya abanaazibawo bw'ozigoba ne hajiwo ne muwalawo bw'agenda ozigoba n'olulenzi naye naayita wano ng'afunayo amuwayo 5 10 2 n'ogumu n'5 olumu tebasengejja na nnyo ye kasita afunayo akolaki anoonya amuwa ssente amuwaayo kati baba bw'afuna amuwa entono ng'agattako omulala tutuuse ku leve eyaja abaana betwogerako bokisa ba myaka 11 paka myaka 22 kati be bali awo 11 ku 22 beba abafuuse tetunnabayingira ezo ensonga ate nzo ndala kati n'abeeraawo akayumba muli mu kafunda ebirimu tebikyamunyumira kati vi wagula bwe kati biriwo tebimusanyusa nnyo tolinawo ng'anoonya laavu anoonya ssente anoonya ne laavu egyo emyaka kuba baatugamba nti gwe bokisa gwe first boyfriend wa muwalawo gw'omugamba nti sweetie you're beautiful you're intelligent you are nice you're clean I love you daddy yalina bigamba omwana kati tabiraba tabifuna afulumako katono wali buli lwafuluma nga akavuuka kamugamba baby ate twagiddwa akagambo baby gweteebereza omwana abadde mu kisulo nga takulaba kuba mu butonde omuntu yeetaaga okwagalibwa kituufu era ekyo ekiraka taata yalina okizibikira kati afuluma gate buli lwafuluma baby buli lwafuluma hane buli lwafuluma munnange leero wakankubidde omusuuliddemu leero nga wanyiridde n'okola ki n'osukka bannaye omwana ne bw'anaaba nga yeebikkirira kakaaya ne bw'anaaba nga Qur'ani agikutta agituuse mu kitundu ajja kutendewalirwa kati embeera eyo olw'okuba nti etutabuseko tugambe tugezesebwa emmaali yo yali eyasinze otuleetera obuzibu kati olw'okuba tuginoonya obuvunaanyizibwa bwonna twesanze butuvaako butuyitako bye tweyambudde ne tubiteeka wali tunoonye emmaali kuba bwesanga mwattu obyeggyeko nga togenderedde nagenderera kigenda bugenzi odda beebase n'ogera n'obazukusaako abange muli mutya n'obakwatako oyo yafaayo nno n'okwatako oba tebookya naye era nakyo tojja kugenderera nakyo
budde ate bona okwata ku beebase olwaleero n'enkya ojja gamba kati beebase alhamdulillah nga naawe oyingira ekisenge kati ensonga nga bwe twagambye Katalemwa junior school Matugga kyeva yatunuulidde embeera eno ey'okusoomoozebwa naye ng'abaana baffe tubaagaliza birungi abazadde bambi baagaliza abaana ebirungi batono nnyo. Waliyo omuzadde ayinza okuzaala omwana n'aga nti genda n'ensi batono abo emirundi egisinga baba babasuula nadda atamwagaliza omuzadde alina omwana we ng'atoba naye essaawa eno naye embeera ng'emukaluubiriza bukaluubiriza Katalemwa kwe kuvaayo n'egamba nti nedda abazadde baweerera abaana bokisa era tubeebaza mu ngeri yonna abazadde baweerera abaana naye ekintu ekiyitibwa okugunjula abaana kigaanye kuba gy'osasula fiizi osasula agenda asome wabula si byonna masomero matono nnyo bokisa agagenda okusomesa omwana wo engeri gye boozaamu obupale obw'omunda teririiyo engeri gye baanikamu engoye ku waya engeri gye bawaata ettooke nga tolivudde ne basiba omuwumbo n'oteekako enva batono gw'omuzadde kikulemye olw'embeera gye tutandikise kati omusomesa anoonya emitwalo 22 agenda kikola nga yamuzaala ayina abaana bo bameka baba ayagala kale ayinza okuba omulimu agwagala naye ate mwana twewali abaana abangi gye twagala okwongera abaana kuba gye bali bangi shaitaani twetoolodde awali abangi ewali standard kati omusomesa alina abaana 100 mu kibiina osuubira ddi omugunjula omubuuza anti Rahima akola atya agenda kulimba ajja kulimba nze era bwe ngenda ku ssomero lyange abaana bange gye basomera mbagamba saagala guudu kuba ebirungi abaana bange bye bakola mbimanyi kuba gwe obazaala obategeera njagala kumanya ebibi bye bakola n'obunafu bwabwe Hajati ng'oli muzibu Hajati kakyama agamba nti ayagala amanye obunafu bw'omwana n'empisa embi kuba biri ebirungi abyogera automatically kuba bye bikuuma omulimu ajja kugamba she's handwriting is good she's smart she's jolly ebyo bagenda bigamba naye twagala akugambe nti akuba banne muyombi nti avuma banne tagambwako nti oyo gw'olaba alya bubi oba abba ebintu akwata mu bintu bya banne ayina engalo ekyo musomesa batono nnyo abagenda okigamba bokisa sibasuubirayo Hajati batono kuba bitta omulimu amala obudde bungi nga nnyonnyola omwana wo nti lya bulungi ng'ate yandibadde asomesaamu abalala kati eggunjuliro 2016 2017 nteekateeka ebaddewo yakolebwa emirundi egi ng'ensonga eriwo yakukwatagana ne bazadde bannaffe abaagala okukola ssente nga Mungu bw'abaazi bawadde baziteeke ku baana zireme bafa ttogge kuba ne bw'onaazikola obategekera naye si bagunjufu bw'otegekera bajja naku ojja kuba baakakuteekayo wali nga bw'olabe baakubye munaffe Meeja Kiggundu amasasi babe nga baakakuziika wali omwana atunde we bakoze eki agambe nti Mungu ng'oli mulungi okijjeewo kibadde kitulemesa ettaka ly'egindi ekyo ku mulembe guno Hajati kibadde kitugamba okusaala abaana mwebali kitugamba okwambala hijabu nja nta oluviiri lwange ngendeko mu saluuni eggunjuliro 2016 tuteeseteese nga okakonyeeko omulamwa theme tugamba nti tegeka omwana totegekera mwana tegeka omwana totegekera mwana gwekola ssente zo ziteeke buli we zirina okugenda kuba labiri olina obbalabiri naye nessuuti bw'oba olina ojjambala jambale teweemalaayo nnyo okugamba nti koyita obukunya kubanga gwe bw'ona olowooza nti abaana bange bambale essuuti nze nyambale bubi nga tebalina wano waliwo akuba omutwe tamale akuba wano nga tobataddeemu bugunjufu
toyina nti okuza okaddiye wabawa essuuti nga bato tebamanyi nti daddi ekkooti ye ekaddiye. gwe wawa essuuti nga muto ye n'anyirira bwe yeerabidde nti eyo ekoze ki mwana atuna obukadde bw'olina mu kabada ng'ayagala kujja abuggyemu abutwale yazaagala wakiri abutunde obuvunaanyizibwa bwe eri mukadde we tabutegeerangako yalowooza by'okola obikola nga tteeka olina obbikola he's supposed to give me, he's supposed to pay for me school fees, he's supposed to buy me clothes. Tamanyi nti okola ekintu ng'osiga nawe maaso eyo okungule asiga soya takungula ki asiga sere kasooli kale asimba kasooli olina era ojja kungula ki kasooli kirina okubeera. pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga bwetyo bwe tuli ndine Hajjati Zaituni Kakyama mukyalo ono kansala babudaabuda abantu olwaleero eggunjuliro 2016 ku Katalima Junior School mwogendo tusanga ku luno nange nja kubaayo kati omulemu katono nnyo bwe tukomawo ate twongere okulaba embeera y'abaana.